namulabako nga alina emyaka nga 6. Amin. Olwo abaana bwe yasalangako engalo. So by'omumanyi? Alabba. Olwo n'abagamba nti yasalangako abantu ennimi n'azirya ebyo gwe watondebwa kubonaabona nakubonyaabonya abantu. Olwaleero essaati eno eba entabiro y'okukyusa kw'obulamu bwo obe mutangaavu ng'amata gano obe nga toyina bbala ng'amata gano. Weewaawo Crema Life kwoli oba ku Meeta Nkrabong Life kwoli sinzira Nkrabong Charity Foundation era we tuli ebiseera ebisinga kino nkiddamu buli bwe njija gye muli ntwebaza Mukama olw'okutuwa ekisa nate ne tukomawo nga tukyali balamu. Fumuze wano ojiri olyanga betukola tofaayo janga tukola buli watuwa ekisa ne tukomawo wano ekyo nno kiba kitulagira ddala nti waliwo ensonga lwaki akyatuwadde ekisa ekyo. Waliwo ensonga lwaki bannaffe bangi tebasobodde kukomawo naye nga ffe tukomyewo. Ensonga eyo gye tulina okusiibira ne tusabira paka nga tugisudde. Mukama bw'ayita mu kutuwa ekisa ebyo byonna bitutuusaako ebyokwezuula lwaki okyali mulamu, lwaki watondebwa. Black waliwo waddekawo ne weefumiitiriza ne weebuuza lwaki watonderwa? Ali nkyebuuzizaako. Ansa wali ogifunye? Buli kadde oddaawo ne weebuuza lwaki natondebwa? Ansa togifunanga? Otera kyebuulizaawa ku street okwo nga weebase oba mu kyaki? Wonna. Lwaki natondebwa? Ye najja ntya ku nsi. Maama ne taata be baakuzaala. Maama n'akuteeka mu lubuto myezi 9. Kere ne bamufulumya. Awo nno olugendo lwe lwatandikira. Wali oyambibwako maama, wali obaddekawo ne weebuuza wakula otya n'ova mu myaka gy'obuwere paka wano wooli, paka kwali emyaka egitegeera. Wali olekaana akato akawere? Nali mbalabyeko bangi. Obuwere basitulanganga keyonoonedde, kafu keefukidde, ate kagadde okulya obubi bwako nga kayonoonye. Olwo maama n'akasika n'akayonja ne kamwonoonera, n'addamu n'akasika n'akayonja ne kamusesemera, n'addamu n'akalongoosa takasuula. Kati ebiseera ebyo wali weebuuzizaako engeri gye wabiyitamu? Gweza wabiyitamu oti? Mama wo gy'ali mulamu? Walooleza ku mukwano ogwo tunyumye nga bw'olya emmere yo egendako egundi jayo freestyle nga bw'olya tofaayo jagendayo gundi. Maama oyo walooleza ku mukwano we yayitamu nga akola ebintu ebyo mu kaseera ako nga obwo obwana bw'ositula waliko naawe bw'otyo nno okimanyi? Wali obaddekawo nogaa ne maama yakikola atya? Liwakoma okulaba ku maama wo? Be bankolera pe basudde nga mpeza emyaka 11. Katoyina emeka? Oba 16. Kitegeeza kati emyaka kale tubale 5 nga tulaba ku maama. Obwana bwo obusitula? Obusangawo obwana? Mikwano gyange. Nga giwulina n'obusitula? Obwagala nnyo? Ole kukaana akenoonera ne maama wako n'akalongoosa?
Wewe kana akomwako akolunaku olumu nga bakakazaala olwokalabyeeko abakazaala muganda wange mama we yamuzaalira omulaba wamulaba amukolaki era mujjako akalira nga kyogero kumulongoosaako nomuyonsa ekimanyi kinaye wayitamu eyo stage eyo wagiyitiramu dda naye bwotyo bwe wali golowooza ki ekyakuyisaawo awo paka wano oli maama kyali kisa kya maama mukwano gwa maama naye ate waggulu w'ebyo Katonda yali yakumanya. Waliwo omusajja yali nabbi bannabbi bano nabbi omumanyi nali mulabyeko walaba ku nabbi waliwo weeyo ekibuyo yeyita nabbi yali asabisiza nga alina kyaki nga gye tusabira ne jjajja ne maama bonna baganda wange. Kakati mu biseera nga Yesu tannazaalibwa waliwo bannabbi ne bwe yazaalibwa era waliwo bannabbi. Mwabo ababaddewo abadde ab'amaanyi waliwo gwe bayita nabbi Yeremiya oba Jeremiya oba Jeremaya waliwo muliddeko wa mu Bayibuli. Jeremaya oyo yali ananaagira owaliwo ku muntu ananaagira aba ayogera yali ananaagira nga muto nnyo kaali kavubuka katono kananaagira ng'era abantu bakajerega nnyo. Kakati Mukama bwe yali alonda omanya abantu bonna abafuuka abetutumu Mukama yabalonda bbulaaka awo nabo kyani gwokyasiza okutya wano Uganda oyo mutya wa kabi tewali bonna abantu bawulira obasobola kala ni gwokyasiza okwegomba nga watutumu noga negomanye tutumu lyoyo tewali ani gwe wali owuliddeko gwe batya noga mpulira yo gayi bamutya ani gwe wali owuliddeko gwe batya noga mwana mpulira yo gayi bamutya naye munjagala musinkane mmanye lwaki bamutya twena gwe wali owuliddeko kakati nze waliwo be nali mpiriddeko be batya ng'abantu babatya abamu ku bo yali Idi Amin Dada ze namuliyako nga bamutya era nga yali mukambwe yali mukambwe n'abagamba nti yasalanko abantu ennimi n'azirya ebyo byali byambu ate olwo abaana bwe yasalangako engalo Amin si baali bamutya kakati ye mu Yeremiya ate no yali atera nnyo Isaya ewaffe Amin namulabako nga alina emyaka nga 6. Amin kere Buraka Amin wamulabako yali afaanana ati Amin yali afaanana yali awo ajja n'abasirikale ayisaamu eyo eggaali n'agiyisaamu yali akola mulimu ki yali musirikale Amin yali musirikale olwalina emyaka 6 omujjukira bulungi bwali olwalina emyaka 6 Amin wamulabako kale kati Amin oyo gwe walaba kere abantu baali bamutya nnyo naye mu Yeremiya 1-4 Yeremiya atugamba nti Katonda yali yamumanya atannazaalibwa era n'ategeera nekyaliba Katonda yamulonda n'amanya kano ka Amin kajazaalibwa kakolebwe kati kafuke pulezidenti kaffe kawummule era nga Katonda yamanya n'olunaku lwe kalifa kakati tuddeyo kagero kali Yeremiya tannazuula ekyo kugamba nti ddala Katonda yali tammanya nga tannakizuula n'agamba nti kati kituufu ddala Katonda yali yammanya yali ananaagira Katonda n'amujja n'amugamba nti Yeremiya njagala ogenda obuulira abantu bange ekigambo kyange. Yeremiya n'amugamba ate nga nze nanaagira n'abagamba batya nti bakyuke nga simanyi na kwogera ko Katonda n'amugamba nti gwe genda nja kuwa ebyokwogera. Akavubuka akata kati kananaagira Katonda n'akasitula n'akakolamu omulimu ogw'omuwendo.
awo nno nga kamaze okuyita mu buli kimu bwekatwe ne kagamba ddala kituufu weewaawo Katonda yali yammanya dda ngera amanyi ne kyendiba oyo yatumanya kakati mu lugero lwaffe Katonda tatulonanko kuba banafu naye omulabe Sitaani wadde Katonda yamanya olugero lwaffe asobola okukozesa amaanyi g'ayina n'atufuuwa n'atujja ku bigere byaffe n'atujja ne mu ngero zaffe kakati ekyo kyokka ekyokuba nti wali kaana kato nga weeyonoonera maama n'akunyiga akatwe n'akusala akalira n'okola buli kimu maama n'osula ng'okaaba maama nga teyeebaka awo wonna okuyitawo okwo awo kyali kitegeeza nti oli munnamukisa era oli wa mukisa ekitenkanika era oli good to go oli mulungi nnyo ekimala okutuukiriza buli kirooto kyoyagala ku nsi kakati omulabe Sitaani bw'amanya nti tuli bannamukisa olugero lwaffe Katonda yalumanya era nategeera nti tujja kuwangula yajja n'amaanyi atukubbe atujje ku bigere byaffe atunafuye atufuulire ddala ekitagasa olwatuzze mu bwakabaka bwe tutandike kuweereza ye nfe ekyokuweereza Katonda olaba Kristaani ngeri jjabbamu ebirooto byaffe kati Katonda wadde yakumanya ekintu ekyo okituukako otya okusiba ekyo kyeyakumanyiramu n'okisiba noga nti ze yamanya bulaakanira kuba musumba bulaakanira kuba ono bulaakanira kuba ono okituukako otya nakusaba nakudda eriye olugendo olwo okununyezo enakunyweza nakusaba nakudda eriye naye nga siro sobola okufiira Sitaani gye yakutereka kubanza tunulira bulaka nkulabamu obusobozi bungi nkulabamu bulaka nkwagala nnyo ate nkulabamu obusobozi bungi ndaba nga buli kimu osobola okukiba nze mbyensooko okukulabamu nkulabamu okuba omusajja ow'amaanyi agenda okukyusa ensi ng'oyita mu bitone byonna Katonda bye yakuwa bulaka kitone ki kyosinga okwenyumirizaamu noga aba nekitone nkyo nkiyina ekitone kyosinga kubikuliko nange bakinjagalako nnyo ekitone kyeninaane n'okuzina okuyimba byonna kakati ekyo ekitone Katonda yakikuwa era Katonda n'agamba nga bulaako oyitamu ekyo ekitone ogenda kuba wakabi ogenda kuzina ensi yonna ewuniikirire naye nga buli bwoba ozina oyimiriza ebivuga noga bannange mwabazze mukole obulungi muyise bulungi bannammwe mwagale bannammwe kuba ffenna Katonda yatwagalira bwereera kyatubanja olwo abadde bajjula ettima baagale bannaabwe abadde baddira obukyayi bave ku mutima batambulire ddala mu bulambulukufu bw'okwagala oyita mu kitone kye ekyokuzina n'okuyimba ennyimba z'ekisa ez'essuubi n'ez'okwagalana awo Katonda ekyono kye yakuwa era mwe yakumanyira naga nti bulaka kammwe bino ebitone abikozese Sitaani abikuba atya wali waniseyo ku luyimba oyimba z'abalala kati Sitaani olwo atandise okukuba ekitone kyo akuleeta obugayaavu ku mutima obutawandiika nnyimba omwana yandibadde atambulira ku studio ng'ofata ekiddako ku studio akutwala ku kkubo kuba abantu ngumi kubba bantu omanyi kyaba ateeseteese okukola anti ogenda kukuba abantu ngumi bakuzingeko kiganda bakube mob justice bakwokye otegeera olaba Sitaani engeri gyakunyiga akujje ku kitone kyo ekyokuzina n'okuyimba ng'omuntu yandibadde aŋŋamba nti ankola bongo naye ndaba oli muyimbi kakati mbadde njagala ontwaleko ku studio gy'olikodingira nange mwana ndikodinga akayimba kange oba omuntu yandibadde aŋŋamba nti ankola bongo nagamba nnyimba naye akayimba kanye kano kempandiise kawuliremu kkoza nyongeremu ki ojja neweebakaawo nondabako ne tunyumya noga mwana nze nzeeyo ku bbala ne ŋŋaana mwana wakyova ku bbala noga njavaako nga Krismasi eno ewedde kuba nkyalina bimalirizaayo olwo nga Sitaani agamba kakati ali kumpi kuvaayo afunye ankola bonga amugambagamba okuvaayo kamutwala abba akasimu bamukube bamutte kyova luli nagamba waki tova ku bbala noŋŋamba anko njavaayo nkyalina byembala Krismasi eno bwenaggwa njavaayo negamba naye Krismasi okakasa enaggwa okyali mulamu kubanga kyekituufu abantu bakuba
oyinza okuba n'okujja wano ina gwe wakubye toyina wakoma ddi okukuba lwa mukaaga kati olwaliro lwakumeeka lwakusatu teza wakamala ennaku 3 nga tonnakuba si ekyo ennaku lwa mukaaga Sunday Monday Tuesday Wednesday wakamala ennaku 4 tonnakuba munaku wakuba omuntu wamukubira ki yasi yali atusumbwa atuliekwarwa paaka nga tulikuba muziki gwaffe ate bo balagamba bo bamaanyi nnyo omukubamu wamukuba najje amabala emabwa yamutwala mu ddwaliro wali tagenda mu ddwaliro wakuba bannaffe bennyini banno mubakuba kakati ate okubba kati obadde sente zikubeezaawo zijjawo kukubo naba anko bange abamu abakuwa kakati olaba okulwana omulabe sitaani akuteeka mu maaso buli kanaku okuba omuntu omutte bakutwale bakusibe mayisa awo yemada bamusibe bulamu bwe bwonna olaba bwaddira ekitone kiri katonda kyeyakuwa akisimirako ettaka kujje ku mulamwa jjukira oli Yeremiya verse 1 paka ku 4 yatugamba nti katonda yatumanya nga tetunnazaalibwa tulina mu mbuto za naffe n'amanya bye tuliba naye tekitegeeza nti olw'okuba yatumanya n'amanya tetuliba tusobola okukiba nga tetulwanye waliwo n'omulabe sitaani abitaayiza mwana kere oyo asobola okuba omuyimbi ow'amaanyi buli omu naaba nga amutya kere oyo mwana asobola okuba dansi ow'amaanyi buli omu naaba nga amutya kati kamuleetera obuzimu bw'okwewaggula muwaggula ave waka mutwale ku street kati neweerwanako nogamba mwana kangereke wankola bongo mubuuzeeko era ankola bongo bwogendayo mubuuzaako omubuuzaako nagamba ebigambo nakubuuza kitova ku kkubo nogamba mwana njavayo ku Christmas anko mwana kanjira nsoka ngenda ntinyo olusitaani ng'agamba kamutwale naye nze mmanyi nga 23 Christmas ng'egenda tuuka yagamba agenda kuva ku Christmas kwennyini agende wankola bongo balye Christmas bonna naye kati kamutwale abba akasimu nga 23 mulimbe erimenti alina okuba n'esente za disco bamukube bamutte ajja kuba tavuddeeko kakati braka gw'olwanyisa otyo oyo omulabe sitaani omanyi nga gye bamulwanyisaamu masina gendayo oba tolina kugendayo kubanga ffe wetukyuka ebifo bingi kati nze bwe namanya obuvunaanyizibwa bwe nnina n'abantu abanyimiriddeko ebifo ebimu nabyesonyiwa neŋŋamba nali nsula nnyo mu mabaala kati sijja gagendamu nali nvuga emmotoka nga nvuga supiidi nnyo kati kanvuge katini kuba bwe naagwa ku accident ate abaana abadde banyimiriddeko bajja kubonaabona be mbadde mpeerera abakadde abawala abato abasajja abato be mbadde mbeereramu bajja kubonaabona kambikendeeze nali nnywa nnyo enjaga neŋŋamba bwe naalwala amawuggwa ate nja kufa mangu bano abantu be mbadde mbeereramu bembadde mpa kukookulya ate bajja kunfiirwa kankendeeza ebisigala n'ebiyaga kwekundaba wano okiraba so kakati naawe nze ndowooza kyekiseera otandika okumanya katonda yatondera kinangeri ki gyolina okukirwaniramu ekisooka kwekkiririzaamu ekyokubiri kukkiririza mu Mukama ekyokusatu kusaba ekyokuna kukkiriza nti yatutonda gyali era alaba ekyokutaano kumukkiririzaamu bitambulira awo bebyaba byonna ne bigoberera wekkiririzemu nti katonda akumanyi ate namukkiririzemu nti nga bwe yakutonda era bw'asobola okukola ki okukikyusa nze nali ku street ngera ninganga ggwe olaba obufaananyi bwange ndoza twali twenkana obunene nga ndi kati niyo ndi ku street ekyenjawulo kyolina nti nze saayina labongo yanjija ku street gweolina labongo buli kadde agamba nti naye bulaka lwaki tovaayo ku street nze saamuyina nze kyanja ku street gyali miggo makomera nanze kennyini kwekkiririzaamu nti naye nsobola okukyusa obulamu nakukkiririza mu yantonda nakasuka birooto byange nti nze njagala mbe ku street nange nkyuse abali ku street bafuula ab'omuwendo
nate nze sayinayo labongo wabula nafuna balabongo abaneegattako nga maze okusalawo enava ku street nengenda ku Monster Studios gye nasanga Ronnie Banton nanzikiriza okuba ku studio nengenda nensanga abadokita ku bibaati ne banga nti ne batangobaganya nensanga beesipike ne banga nti kati kola obuyimba nze nja kukoleranga video okiraba naye nga namala kusalawo ate ebiseera bisinga bw'osalawo abantu abajja okutuyambako nga tusazeewo gye bali Katonda yabateekawo naye oba tonnasalawo tayinza bakulaga ate oli mwana mugezi abantu bakwagala buli kimu okiyiseemu tofudde gwetubuuza lwaki tokyusa obulamu kiki gwazaalibwa kubonaabona kuba mu makomera kukuba bantu paka bw'olifa gwebuuza Katonda we yakoledde abalala gwe takumanyi twatandikidde erinnya nga nkulaga ekisa kya maama kyeyakulaga paka wano okukyawa maama emyaka 5 gweomuntu eyakunyiga nakusala akalira n'omusuza nga teyeepase n'okaaba teyakusuula omukyawo ekyokumala emyaka 5 ate nga ne Bayibuli etugamba omuzadde ge Katonda w'okunsi myaka 5 atolaba maamawo nga tosiiba okwata buli obwana n'obusitula goza tuba musobya awo omukwano ddala guba guliwa ate nga tabeera wala wangamba abeera gangu njagala nteeke buli amafuta mu mmotoka ngende tumulabeko tugendeyo ddi tuvuge tugendeyo tumulabeko kulwokuna lwaddi naddamu nenkulaba kubanga omanyi ebirimu bwonna ategera nti birimu okugenda okulaba ku maama oyinza obutadda mama nina n'ennamba mutwe omukubirako yagamba omugamba ki nkubira nze nemubuuzaako ne mwana enzija ye agamba atya nga omukubidde agamba atya omukubidde tewali taga nti ng'obuze era ngamba ng'obuze oliwa takulabangako mu myaka 5 takulabangako olowooza tosibye emikisa gyo lwekyo kuba omuzadde yasumulula oyanolaba ku maama n'omubongako waliwo essaala gy'asaba nga Katonda agenda kugiwulira era n'abisumulula olowooza tosiba mikisa bangisiba lwaki togenda nolaba ku maama ebirooto byaffe tubirwanira nakusaba tukwekirizaamu nakusaba lwaki togenda nosabako nsaba wangamba bwogenda bumala okulya akasala webaka bwebase biddako toba tobimanyi lwaki kuno togenda noga Mukama nzize nzekere waabwe nze Buraaka nzize kuwa obulamu bwange ontaase abantu bangi abagala okuyambako nze mbalaba naye Buraaka buli bwojja noddayo noteyamba oyinza okuyita mu nsi bwotyo kubanga we twali tulina SBF ojjukira ekigambo kye yagamba kigambo kubulamu yagamba nti ku ngeri gye mulabamu ayinza obutamala na mwaka ng'akyali mulamu ku bintu byayogera n'engeri gye yeeyisaamu ekiro kino kinene bw'onaafa nga totuukiriza birooto byo nansonga lwaki Katonda yakutonda gendagenderayo mu geyeena straight tojja kuba na bulamu buddako kubanga Katonda yakutonda okozesa ebitono ebyo kubulira abalala enjiri n'okumuweesa ekitiibwa waliwo ebikozesezza olina oluyimba lwe yali oyimbye kwagala olina oluyimba lwe yali oyimbye kwagala kujjako nali nzinyeeko wali ozinyeeko bwe wazina olina omuntu gwe yali agaze okuzina manyi sente ze nafuna bakuwa sente zo wazikozesa kakati nze omanyi ebiseera ebisinga bima nvuga emmotoka mba munda mu kyuma ekyo just kyuma motoka kyuma mba munda neera nfumiitiriza neŋŋamba oba nafumiitira neŋŋamba nkoze ntyo stiro okusinzisa ekyuma kino kati abantu tebandaba tebajaga nti omusajja ali smart oyo omusajja ayo oligwe tulaba ku TV yono kati baba balaba kyuma nenga kati nkoze ntya ekyuma kino nakyo kibulirisa enjiri ya Mukama waffe abantu okukyuka bwe mba ku kkubo making sure
nti omuntu yenna ayagala okusala ne gwenda babonaabona ayagala okusala nsiba ne mulinda n'asala. Kakati omuntu oyo buli bwasala nga mulinzi abamu ne bampeereza obugalo omunajjana nga neeyanziza nnyo bwaddayo agamba munne nasanze omusajja okimanyi nti yasibye ng'emmotoka zonna ziganye okusiba n'ensala. Mukama mulungi, abantu abalungi bakyaliyo. Kati olwonze mankozeseza emmotoka yange okusinza era nagamba sijja kuba nsonga lwaki abantu basala ekkubo nga badduka. Nze wensanga omukadde atasobola kusala mpaakinga ne nva mu mmotoka ne munyambako n'asala ne njiddamu. Nyinza okukikolawo ne bankubira eŋŋombe ne nze sifaayo. Wabula waliwo lumu nali nva eyo Ntebe n'ensiba ne nnyambako omukadde okusala. Naye bwe nasiba yali emabega yannyombesa nnyo muli ayombo tamanyi byavuga ne bweraba nga nkutta omukadde musaza. Ate nempulanga agamba naye n'omuvubuka nga muntu mulamu nnyo. Kale afaanana ng'omuvubuka ennyo naye ekayibambi yali anvuma seeseegeza namuwa enjiri ennungi. Kakati ggwe okakasa ebikolwa by'okkuba abantu njiri nnungi. Lwaki tobirekeraawo? Birekeraawo. Nze nali nnyo enjaga okugivaako nagaana ebino nze nabyeyigiriza. Kati okuva nolwaleero sigenda gikwatako bwe ntyo bwe nagirekeraawo. Kunywa ebyengenge n'ebisigala nagaana naye kati bino nze nabyeyigiriza okuva nolwaleero sigenda bikwatako bwe ntyo ne mbirekeraawo. Kyogamba ggwe okukuba abantu bw'otabakuba tobaawo. Bw'ojja wano olya kamere ke tuba tulina n'onywa kacaayi n'onaaba n'oddayo. Kyogamba osobola okufiira enjala ku kkubo? Kyogamba okukuba abantu yengeri yokka gy'osobola okufunamu emmere? N'okukola. Lwaki tokonsentrate nga kukola n'okuzimba ebitone byo? Abantu okuba baaki? Empeera y'okkuba ziba bbiri: kulumwa na kufiirizibwa. Naye bw'okuba omuntu ng'omukubye eŋŋumi 10 era kubayo emu era aba akulumizza. Atakuddiza asobola okugenda ku poliisi n'akuwaabira n'osasula ssente oba ne bakusiba kwe kufiirizibwa. So nga tonnalinda ebyo kutuukako wandikyusiza obulamu bwo. Nze kyendowooza oba okyalina abantu abalungi abalina ebyokulabirako ebirungi mu bulamu bwo nga Ankola Bongo baganda abo wano, kubanga olina emyaka 16 bw'ogambye wa 15 n'oli ali ku kamera alina emyaka 16 naye ye ebintu byakwata ensi n'ensi ebiraba era birabwa abayivu birabwa abagunjufu birabwa buli muntu. Kati olaba nti yakyusa obulamu naye ate naye yali avi ku kkubo. Nako nakajja ku kkubo nga kato kati kakuze okalaba kaako emabega wa kamera kakwata. Era abantu bangi balaba byekakutte ne babikomentekako ne babyagala. Era byekakutte bingi biwonyeza abantu ekiwubaalo biyigiriza abantu bangi bebagobyeko ne stress. Kaddayo n'okusoma kalize mu P7 golooza obulamu bwayise obudde tebunnayita. Lwaki tokyuka? Ndakyuka. Kuba ekituufu kiri nti Buraaka n'okunaaba tewanaabe mpulira olina ekisu. Kyogamba gwe watonderwa kuwunya bubi abalala batonderwa kuwunya bulungi. Mpulira nze empunyanga gwe wakyo neegombako empunya yange. Kyogamba nze alina okwekuba perfume ez'ebbeeyi gwe tolina zeekuba. Kyogamba nze alina okuba nga ndi simaati gwe tolina kuba simaati. Gwe Katonda yakukolomera weeteeka mu bafaaji toyagala kuba sita toyagala kuba supa oli mu bifaaji eva. So nze ndowooza tisero kirowooze kugubwa guugo guvamu n'amasiru. Obadde kyawo ogubwa nasikaali yankubye omuggo. Kati n'osobirabye asikaali yakubye ogubwa guugo yakubye omuggo naye nga gwe ddala olina kuba mu dduka buli kadde. Kyogamba oyagala ensi ekujjukireko ekyo. Tulina abantu bangi. Waliwo omusajja gwayita Majidu Musisi yali akuba omupiira omumanyi? Tomumanyi. Majidu Musisi nakati bamujjukirako mupiira gwe era ne mu nnyimba baamuyimba ne Kamiliyoni yamuyimbako. Nayina mukwano gwange Musisi nga kyanga akapiira samba kali. Lwe yagenda yalujjukira naye nga tumumanyidde ffenna kapiira. So ensi yo ddala ddala inakujjukirako kubba nakuba bantu. Majidu Musisi tumujjukirako lwa kapiira. Hasani Mubiru
bwe tuwogera kwasa mu bitu mujjukirako lwa kapiira ngeri gyaweerezaamu ggwanga lyo gwe balina kujjukirako lwa kukuba bantu kubalumya na kubabba. Sobi omumanyi kiki omanyi ku Sobi? Yafa. Yali akola ki? Yali abba. Kakati naawe kyogamba Kere tulina kujjukirako lwekyo nti Keri Buraka wali omumanyi nti yali akola ki? Yali mubbi Buraka kyetulina okujjukirako. Ensi yondooze kwetaaga ate oli mwana muto nti gwe olina omukisa kale ate mulembe guno gw'ositukiddemu ensi ebadde tandise okukkiririza mu baana abato. Katulina n'obwana obuyimbi obuto fresh kid tobumanyi kapiripiti tomumanyi bwana buto buyimbi akitegeeza nti tokyekwasa luli ffe twasitukiranga abaana abato tebaliiwo abayimba kakati webaali bakulaze nti bakisobola ate tebavudde mu famire ngagga ba champion gudo nabo bavudde mu ghetto nega champion gudo yaddayo okusoma wakabi kyogamba gwe champion gudo akusinza ki mwina amagulu abiri gonno musinga n'obukulu yakusinga buto nekyogamba gwe kyali tosobola kiba gwe watondebwa kubonaabona nakuwonyaabonya abantu. So Christmas tuli wano ffenna abantu bagambe nti Black agenda kuba wano ku Christmas. Black agenda kuba wano ku Christmas. Anga Free Christmas campaign mwana wa Katonda egenda kuddamu era Black ono okumumanya twasinkana ku Christmas kitekyo Christmas eri yaggwa kyekyaliwo waliwo masala n'abakengoye byonna gatto mwana wa Katonda tukwatire kwanga Free Christmas campaign ebe successful abaana nga bano twongera okubamanya bongera otumanya n'okuba inspired kwa mwaka faananyi ku mboozi ya Black gwe abadde agigoberera singa tugikyusa neba olugero lw'ettendo naye nga gwe obadde kitundutundu ku kyo. Lwaki? Ensonga lwaki ajja n'atukyalirako wano bwe yajjawo twamulaga omukwano olw'okufubako gwe yayimirira ne tumulaga ekiseera bw'aba ajja wano ajja kuddamu kulwagwa ku mukwano na kisa. So gwalina akanyaanya alina akaboga oyinza nogaa nti anze nina ssente zange olunaku olwo mumpe budgeti ssente mmeka kanzi basigemu olunaku olutambula abaana baddemu bakomewo banaabeko basome ku Bible tubalege ku mukwano. Tomanya nti bwe tunayita mu bikolwa ebyekisa bwe bityo tujja kukyusa ensi yaffe. Beera kitundutundu campaign eno era leka erinnya liwandiikibwe mu kitabo nti bwe wayimirira campaign yabaawo. Leka omukisa guno guleme kuyita ku mwana wa Katonda ali eyo. Black kyekituufu kiri nti oyina ekisu mbadde njagala olwaleero Black eba entandikwa y'okuba omuyonjo mu bulamu bwo. Mbadde njagala Black olwaleero eba entandikwa y'okukyusa obulamu bwo. Ddeyo ogambe nti okuva n'olwaleero nina kuba muyonjo sirina kubba abantu nina okukyusa obulamu bwange kubanga abaagala okunyambako okubukyusa bangi gye bali kolaliko nankola bongo. David so gendo ondetere ku mawaita agali wali sati yange ya white eri wali ku kyalaani so gendo gindeetereko. Black olwaleero mbadde njagala ebe ntandikwa y'obulamu bupya mu bulamu bwo oleme kulinda Christmas ng'ewedde kubanga oyinza obutatuukayo bw'oba ogaa nti wakomye kukuba ku lwa mukaaga oyinza obutatuukayo. Ate munange kyogamba Black abantu abakulu bokka be bafa nze bwe nali ndi muto nali ndowooza sisobola kufa nga manyi era omwana omuto tasobola kufa naye namala kulaba nga abaana bato bafa. Kati naawe nga bw'ogenda wano osobola okugenda n'onyakula essimu y'omuntu nga gw'omanyi oli mumutwalamu n'atakukola no na kinene n'atakwata nako oba obuuka omwala ogende ku sayidi gy'osubira nti oli seefu n'oserera n'ogwa n'okuba omutwe wansi bw'otyo n'ofa. Tuli waŋŋamba nti nze sijja kufa ate tunaaba ku nsi paka. Kituufu naye tudda kali akawaayiro nti ogenza otya. Oŋŋambye Sobi yali mubbi kyomumanyiiko. Kakati Black amawaayiti gano njagala gakuwa ogambale ogende onaabe ogambale gano naye mbadde nsaba olwaleero essaati eno eba entabiro y'okukyusa kw'obulamu bwo obe mutangaavu ng'amata gano obe nga toyina bbala
ng'amata gano esaati eno yakabi teyina bbala wadde n'erimu badde njagala okuva n'olwaleero obe mweru ng'ennyange esaati eyo gyambale bbulaaka onaabe ogambe nti kale oba tolina sabbuuni ojjenga wano onaabe baali baganyeko kunaaba wano baali bakumye ku sabbuuni jangu nga wano onaabe ogambe nti ze bbulaaka nina kuba mweru ng'essaati eri ng'amata emize gyange girina kuba myeru ng'amaki empisa gyange zirina kuba myeru ng'amaki omubiri gwange gulina kuba mutukuvu ng'amaki n'ebintu byange enkola zange zonna zirina kuba njeru ng'amaki bbulaaka kisoboka nze omanyi bwe nali kukuba eyo ekyankyusa owa poliisi yankwata bwe yankwata yavaako ekigambo ekyankyusa yaŋŋamba genda okyusa obulamu bw'omutabani nandagana ew'okuyita era neewunya nnyo owa poliisi neŋŋamba owa poliisi oyo okundaga ew'okuyita ddala Katonda yandazeewo kubanga abalala bannange bonna baali babakutte naye nze owa poliisi yandaga neew'otolokera ng'entaanaayo wandifa amangu oyinza okufa tunaituto omubaaga guno tegunnaggwako gendako ewankola bongo gendayo kakati kyembadde nteesa tonyooma Katonda akuleeta wano buli kadde nedda tomunyooma nanze omutima weguŋambira genda nkolibu antambulirawo sirinda kakati tonyooma Katonda oyo mbadde nsaba ogenda onaabeko oyambale amata ago erangirireko obuwanguzi ogaye nti nze okuva n'olwaleero ndi mata enneeyisa yange erina kubanga y'amata temuli bbala obwongo bwange bulina kubanga mata temuli kasasiro temuli bbala ate nga kisoboka mwana Katonda ali eyo interview yaffe olwaleero ebadde bwekyo gisharinge mutabani wo osanga ebigambo binasolo piikinga mukko nayiga nawe n'oyo gulaba alemye musharingeko tomanya nze nsubira bbulaaka nasobola okukyuka era nsubira tugenda kukoma wano ne bbulaaka nga tunyumya ku bino nga tubinyumyako nga obujulizi nti bbulaaka kale ojjukira mwana bwe wajja ng'oli kato mwana n'okyuka nga ffenna tumazeeyo otudde mu bbimayo omukono ogugjeeyo ovimbi anange nina wentudde ngamba mwana bbulaaka kituufu twawangula nekitandikira ku bwongo bwaffe tusobola okuwangula kitandikira ku ki just kukyusaamu wano ng'akyusa rediyo ng'akyusa emmotoka kukyusaamu nodda mu lugero olubi nodda mu kkuba ettuufu kisoboka bbulaaka kikola ki? Kisoboka. Weewaawo.